oba wedde oba okoze ekyeggulo oba okoze makaaga mu enva bakalirako ne bateekako ne mubinyoobwa ko omusambwa ogulukuuma togendako kiro omusoma gwa muntu gwa musota muntu kuliko n'omusota naye nze nnyinza ati okugenda ku luzi n'ensangawo ogusana ogamba naalongo sima yavaawo nkime ku mazzi wenteekerako bwenti munaye gugaba n'emikisa oluusi senga oba olina ekyagaana osobola okugenda wayi naalongo n'ofukamira najja nakuyita ku magulu ng'okwo banange sisobola mukwano bana noba nga bulamu bwagala okunyongera nfira ku nsinga nga nina ng'oba akaca kakalabanda mukwano naalongo tampita ku magulu ndi omwo mu nnyumba funamu okuba nga bw'ogamba nti omuntu ofunyemu ku buzibu ofulumako ebweru kakati ŋŋamba ŋŋenda naye ng'omunyolo gwange omunyolo nga gwasibiddwa omukyala yakukoze eki kati ŋŋenda nzijja mugamba nti mukyala nti zigulirawo ko ku lujja ngo nzigulire ku luggi luno ebisumuzo gw'obikola ki gomanyi wabitadde omukono yaguyisa buyisa bwati mu kisenge yaguyisa buyisa bwati mu kisenge bwati nagenda omukono guli ku munyolo gulawo nenawe olimba emboozi nagiwulyako tonga byetukira katonda wange kiri kuno maama bwe nkikunyumiza toyala nakulya mu kintu ekikyasingidde ddala okuba n'amaanyi andibadde kiteega ekiteega balundi nyabingi oyo nyabingi era bakwata ejjiini n'amayembe ne babigatta omusawo najja ejjiini n'ejjembe ne babigatta wamu ne biyingire ne babituma oyingira ennyumba netandika offefe owulira mmese ku mmese ng'ekaaba mmese ku mmese cwi era ejjembe lyokale likwata kiteega ndinafu gundi jini terisobola era bimala kukwatagana okulaba nga oli abikkiriziganyizza ejjembe n'ekiteega bikwatagana kati ejjembe n'ekiteega nedda ejjembe litya ekiteega Right. Anti akaziga akakabi ak'omulembe we nawe no muvubuka ali eyo nga wetaaga akazigo akashananya olususulu otambule muko bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka ku mukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamu kokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulo ne lufaananga olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biti bina binamakula byonna byonna boyinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osoba funa obo byataze bakola deliveries zakabi bona obosinze baba kikutuusaako nanga akange kaakano kangede nkakozeseeko mwanyi naze nyabo naye naawe totya ekyalo kino kale twali twakiddukako olw'embeera ekiriko nti kyalo kino kiriko abantu ab'enjawulo abakambwe naye twagenda ne tujja nga naffe oluusi tetuli batiitiizi naye kuliko omwami omu kale yali aleese embeera naye nga sooka okulikeyo kulikirayo ddala era naye tuvuddeyo naye kulika amakubo kubanga naffe tukomyawo kuno nkutidde nnyo butatya ng'ate ffe abaako twali twatya budde ono nawe obuto mumudya ate kati twavudde eri kazi batayo batya bayitayo mutwetwe Kyaggwe ate yabeera ntwetwe Kyaggwe ali mu ntwetwe kiboga bina amanya agatiisa bintu bikambo nnyo kale kwegamba era nze kuno twali twavaako kuno naye ate gwe nkutidde nnyo kubanga totya kwate nga nawe obadde nkakasa owulirayo egundi buddu eno nkakasa obadde owulirayo nene buddu wali abantu abakyamu tulinayo omusajja eno musajja oyo abadde kale tumulaba ng'omuntu omulamu naye aga n'agula ebintu bye bintu ne bibonyabonya abantu kuno bintu bikasuka amayinja ku mayumba amajini gatambula ekironga abantu gakonkona n'oggulawo naye togenda olabye ate embwa yeekola ki yeegenda oba oli awo akagwa ku ttaka booti weebase ng'ate olwota embwa zikuluma naye twagenze ne tumufunaawo ng'alina omuntu oluusi gwe yagezaako okuba nga ayonoona tugezaako okugendako ew'omuntu omu awo n'atutaasa ebintu ne byogera era twamukubye nnyo emiggo okuba ne ku kyalo kuno twamugobyeko yavudde ku buddu kuno kati yaddukiddeyo Kassanda naye nga ate tulageze tuterekoleke nze badde ali natidde gundi gye twavudde ekiboga akiboga kale twatidde twavuddeyo
naye ng'era ebiseera ebisinga bw'oba n'omutwe omugumu osobola okubeerawo ko nga ogumaagumamu okulaba ng'omanyira embeera y'ekifo ng'ekyo. Eno nawe weebale kuyimirirawo muganda wo. Mbeerawo nnyo weebale kuyimirirawo mwannyoko abala bagamba anzi tebinkwatako. Sobola kuvaamu, sobola kuviiramu ddala kubanga nkwetaaga kuba nange onnyamba nnyo okuba nti mu nsi muno mbeeramu. Ngamba ne mwannyoko mwannyinaze mwannyinaze namulwaniridde era okulaba nga omwana oyo tumufuna okulaba nti kola ki. Kyokka era ekyalo kino kankubuulire, ekyalo kino embeera eyo yabadde teyasoose busoose. Temubanga mulimu egundi emisota nokaleko naye ebisaanyi. Temuli no tufuuyira tukola ki, tubifuuyiramu eddagala eribitta naye nga tetulina nnyo ttabbu. Naye ekyo kituufu kiri nti munamwe mwennyini mutiisa. Mutiisa mubeerawo mutya muwangalya mutya eno mu bifo ebirimu ebisaka ensiko. Tubeerayo mune gye tukuumira kati tulina ensolo ze tulabako ng'ez'enjawulo ngo ebibe. Lekako tutiisa munnange ze tontiisa muwolebero nolabengo walayi ndeka. Ebijja ne bitusanga nga wano bwe tuti kati byakitwala nti omuntu taliba na buzibu bwonna oluusi. Olimba bwe kiri engo kujjako engo ng'ogireseeko olutalo nogira n'okasukayo ejjinja ng'awo omutingo muba mujja kufaafaagana. Ojja kufaafaagana naye nga so tebirina nnyo ttabbu kusinziira ku kyoba nga tukikozeeko obulabe. Naye ndabye yakatawuni wetwalyambuza eri waggulu oyogera engo simanyango so ogirako nesigala nga nkyassa wadde neetenda obuvumu. Tutwambuke waakiri eri waggulu. Tugenda tukoleyo ate eri waggulu nzala kuba oluusi osala ekkuba ate n'ogwa ku mpologoma kati awo. Tondisa kyalo kyammwe ate butakomawo. Byotadduka ekyo kyonna kiba kiwedde. Kubanga mbadde mmanyi olwo bizinesi zesobola okukola kendo y'abantu ensusu zaabwe nga gyalambako lyeyakaziga akaabwe akajja mu ssente zaabwe nzigenga eno ebuddu nga nkasapulayinga naye ate bonga nti mulimu simanyi ate engo simanyi twatugenda obanga nti ng'ozzekolera mu buddu muno olina okujja nga weenywezezza olw'ensonga emu oba endala. Osobola okuba n'akazigo ngaako ng'olina kyokaaga olina ebikolo by'eddagala by'olina otteekamu kitegeeza oba olina okwekwata ku muntu mu buddu muno. Anyway ndowooza mwannyinaffe ono mwamulabye gwe twabadde naye nga alina naye okutuyambako kubanga tununula omwana wa muganda we oba abeera mwannyina. Kaakati twasuze waliwo akatawuni akali eyo gyetwavudde eyo simanya kiboga singa eyo kiboga no gyetwabaledde eddala eyo ntwetu kasi batabe batya bukunja kati oyo gyetwavudde wabaddeyo akatawuni ketwakoze ekimaizi ebifo byonna byenneerabiza akafo ketwasuzeemu ekituvudde bwabadde buzibye nga tetwasobodde kudda waka ne tusula yakyova olaba nga nsobodde okuba nga nkyusaako akagoye wano eno naye mwannyinaffe yandaze nti ye abeerawo bw'atyo ate alina ogenda okulima akadde kakatandika okuba nga akasana katandika okwakayaka era muyise bukubirire ne mugambiriza ku kyalo kino naffe tulinye tube nga tukola ki nga tutambula akaliro kaffe sike kangi nnyo tukakwatira kakwatirire tufuba okulaba nti tubaweereza n'okumanya ebikola ki ebigenda makikulu kya byonna nti twabakomezaawo ewaka twali twagala okubalekayo naye twakomekereza nga tukoze eki tukomyewo nabo kasita omusajja lwakuba nti ekizibu kyabaddewo twafunye bufunye tusakyajinga ku manda gaffe kuba nti gakola ki omusajja asigadde emikono gy'amateeka afuba okulaba nga anoonyerezebwako nnyo aleme okuba nga atuusa obulabe ku bantu abalala. Kamera yaffe ya plankize out twalina kyakkola so twasuze mu katawuni wali nga tukyajinga ku manda tufuba okulaba nti tusobola okuba nga tubabulira ekigenda mu maaso naye kasita ali mikono gy'amateeka fe omwana twamufunye tusinga okwetaaga naye twali tusobola kumulekeraawo kubanga tomanya kikyayinza kuzzaako olulala oba oliawo kabadde kaze nga bba abaana b'abandi n'abatunda oba n'abasala n'abalya oba n'abatundamu ennyama you never know oba kyadde agamba kituufu nti yabadde asikiriza mukazi kudda twala tugende ekituufu teyakikola ki akimanya ayinza okuba nga omukwano gwe yabadde omungi nagwo eri omuwala ng'omwana adde amwagadde nalowooza nti wona bawambye omwana omukazi ali kakkana naye omukazi nawe akakalina olw'ensonga nti olw'okulya abantu omuntu atalyanga ku bantu atera kulya bantu atabalyanga kati alina kirowoozo kyakubalya banange kizibuwalamu naye imagine gwe oli eyo osanze akagalo k'omuntu akaakalanga naye akaliko n'olulala lwako
gwobeera gwe nga toserangako tolyanga ku muntu ozzaako ki bizibu walamuuko so kati saa zinene twavuddeyo n'ebyayo byayo tujja kunyumya bingi nnyo kubanga fe twakoze commission yaffe kitwale ekitutu twakimaliriza kati mwannyinaffe awangalidde wano ku Buddu kati agenda okutunyumiza naye ne Buddu mpulira bagamba nti Buddu abasezi bangi Buddu tubayina abasezi nabo mwebali bayitirivu nga balira ddala kati muwakate mulya tulya bantu naye ng'ate abasezi tubamanyi nosanga oluusi ew'omuntu n'obanga oyitaayita oluusi oba onoonya nkoko yonga eyo nosanga endagala eziriko omusaayi engoye bintu ebyenjawulo neneyiba wange awo eyo mu lusuku neneyiba wange awo abalya gwe sookoleke kati kambuuze bali abantu abalamu oba bali abafudde bokka kale mbadde sinaba nnyo kulaba nnyo kale twakafunayo abasajja nga babiri abakwata abantu abalamu namusala kubanga lwo yali aleesewo bukya y'abantu awo nga ateekako ennyama y'abantu naye nga ya bbeeyi kiro ngeri mu mmeka kiro nga bagitunda $600 nakale nga bwomanyi ffe ente kazebeera mu mmeka ente yaffe ebiri kati ebiri nengeri ennyama y'omuntu yakakaaga ya mukaaga kati sookoleke nga bajja okugula nga bamanyida kituufu baza kugula muntu oba bulungi nnyo era ng'omuntu bw'afa ku kyalo ng'okwo nga oli amuziikuulayo n'amutemamu ennyama tabaziika na ziika oli n'amugula ku munne kuba n'amateeka gwako kiyamaani ku kyalo kuno naye yennyini musezi olimba sajja musezi nnyo era mwana ng'oyo afudde bagamba bamutwala butwazi mu nnyumba ye ng'atereka sanga bakalirira bintu bwe bityo sooka oleke kati omusezi banange ntudde n'okutenda obudde butandise okukyuka omusana gubadde gwaka bwakumakya ate n'omuddu obeera nange tojja kutya lwa nsonga nze kati bammanyi era nze sina ssaawa zisitambulira tebakuleetako ssagaliko bakimanyi na brother wange yangamba nti omusezi w'omutyanga naye akulagirako bwere naye omulaga nti oli muvumu nnyo bw'oba ogumye ate atuuka ekiseera n'akumanya nga takyasobola kukolako fujjo ng'eryo naye gendayo jangu wano ewaffe ng'oli mupya olabe ekiddako awo kati nga nze basobola okunjirira era oba olina ttambula nange kuba kati era kati obudde bugye bujjako onaatera okulaba ku mbeera ekyusekyuseemu bakunta emisana nakiro bakunta emisana nakiro kubanga kibudde bwakumakya ku maliri mu ttuntu giringa egiwogoka muwogo abwatuka bintu bituuka amatoke gagwaga bannange kale kugamba tuli mu buzibu bw'amaanyi nze saaga otandika okuntiisa kubanga budde bwa musana obanga liyo n'abali abantu emisana nze naasimatuka kaze entwetwe yewa ntwetwe kiri mu kiboga eyo entwetwe wamayi wali abantu batambuza ekyenyumanyuma bakyemabega nga basize okufa obufi entwetwe bintu byetunda byokka bw'otuuka okwata ekintu n'oteekako ssente zaakyo buli obwana era abaana kati nzona nga balina kye banoonya kati era bateese ennyama yaabwe batambula bambi banoonya mirambo balina bye bakwese tobalaba taba bwakulabe ne yeekomba maama naye tebayinza kukulya kati tebayinza kukulya bammanyi oba owedde oba okoze ekyeggulo oba okoze maka agamu enva bakaliirako ne bateekako ne mubinyoobwa birimu ssente senga oba nga oli mu field eyo egenda okulya ku muntu ddala mingi nnyo kale omuno omwaffe lwakumati kati tugenze tugigobagobamu abatuuze tugenze tuwera nnyo abatalina mizenga egyo ne kati balya bagenda n'oluusi nayi ne bayiggera eyo ne bajja ne balya naye tetukiriza baana baffe genda mba neyibanga awo kubanga waawo tokyamawaawo tonywaawo mazzi oyinza nokulaba nga oli akufukidde amazzi naye nga kungulu kuliko eddiba nkukikopo ng'okwo era kati bwekwekuuma kwe tuliko okulw'abaana baffe tetulina bagenda ne bagira simana wajja kwebaka bagenda ne basima ekinnya mudiro ng'omwo bakisima bulungi ne batekayo ebisi ne bataka akakeeka era tulina omutuuze awo
era tuliridde omwana ennaku ezo twagenda omunoonyereza nga yasima ekinnya mu nnyumba awo nga yateekawo bulungi ebintu nga tuyinza kumanya nti mulimu ki twagenda owulira omwana akaaba nga amafumu mulimu ejjambiya munange ebintu bino bizibu bya Katonda era omuntu omusezi ekyo ekinnya kisinziira okumala nti senga oba oguddemu kigwe naye kati ebiseera ebisinga bakozesa nnyo okuterekamu abantu ngaabo nga mutaddemu naye kati jangu otule wano kati bw'ogwayo nga gakufumita awo nga ku mazzi aba akumaze bambi obukodyo tebasobola mpozi ng'otambudde mu budde obutali era olina okugoba ku budde nga bukyali njabasomosa nina we mumanyi we bateegera nina we mumanyi ate oyimirira obuyimirizi bagirinako obuzibu bagigaana okutambula nebeera waawo nja kukutwalako eyo egundi nja kukomya ekyamuliibwa mu ttawuni awo mufune ezibatwala ez'eyo Kampala eyo kubanga wakati eno yo nkimanyi sikulimba eno kintu kirala nnyo era nange kennyini olaba ndi wamu naye neebaka essaawa emu genda ola ssaawa 2 bagoma oli agenda akaaba ng'embwa ogenda okugula nga alina omulambo agenda nagwo nogamba ate munnaye kati naakola ki bwe budde bwabwe buneebalye tewalina kyakukola nze bujo nali mmanyi nti omulambo gutambula atambuliza ddala omulambo nosanga gutambula ng'omuntu gugenda era gugenda gusinda tambula tugende nga bwalina akati tambula tugende era genda bakugira noga nti kiki muntu kyoyo ogenda okugulawo ng'omukulu agenda twakoba ndi kati otidde nnyo wandibadde osulako mu kyalo kino nolaba nenkutwalako oluusi we babaagiranga awo olyoka weerolera osula mukko nolaba ku byamagero ebiri muno nedda okutwesiga osobola otwesiga naye nga ffe tituli bali tetulya bambi abantu tetulya mirambo siwagira muntu alya munne kubanga omuntu yazaalibwa talina kuliibwa omuntu alina kulya bisolo era kyova olaba nti tugenda netukwatayo obudde tutayo ku budde ffe nga ffe abamanyi emirimu gyaffe egy'obuyizi netuyigako ku buweewo ng'obwo egyebuli eno obuweewo tuba nabwo tuba n'engabi era tulina wali olusozi olukuvukutamu amazzi era bakuba nti obudde bugenze ayadde nkutwalayo gakulukuta kuliko omusambwa ogulukuuma togendako kiro muntu kuliko n'omusota kuliko naalongo naalongo ndekangu kimu amazzi tegula ku baana nkime ku mazzi mpisewo talina buzibu bambi akuuma luzzi pakuba ndi bugenzi bina byandibadde obirabako andibadde oluusi ofuna ne chance eraba ku musezi omusota ogwo kuliko mukama waagwo agulabirira oluusi naye era nga musambwa osangawo amagi osangawo enkoko osangawo bintu ng'ebyo emisaayisaaya egyo era totya naye nze nnyinza ati okugenda ku luzi nensangawo oguswa nogamba Naalongo simanyi avaawo nkime ku mazzi bwenteekerako bwe nti munaye gugaba n'emikisa oluusi senga oba olina ekyagaana osobola okugenda wali Naalongo n'ofukamira najja nakuyita ku magulu ng'okwo banange sisobola mukwano bana nobanga bulamu bwagala okunyongera nfira ku nsinga nga ninganga oba akakyaka kalabanda mukwano Naalongo tampita ku magulu Naalongo akuyitako nolyokoofuna ffe nawola okubeera mu nsi eno n'okuba nti buddu kuno batutegeera tulina ebintu bingi bye tweyambisako ogwo omusota
oluusi olina mwana lumbe lumukuba ogendayo wali olaba amwigiseeko bulungi nnyo. Mwakoze magezi kikono naye mugenda muntu abadde wambiddwa mugenda mutwalayo. Sisa yagendayo ko ne bamuyitako ku kyokununula omwana. Era namutwalayo ng'omwana oyo oluvannyuma amaze okubula n'endode tuloopa awo. Naalongo ne mubuuliramu awo. Naalongo yayita mu nze. Naalongo n'ayita mu gwe ndowooza n'ejja. Naalongo omusota ene wala kuba nti nange siri muntu wa bulijjo kino njagala okukibajjukiza. Siri muntu wa bulijjo ekyova olaba nga bintu bingi byenneŋŋanga nakizuulamuko siri muntu waki wa bulijjo nawe oliko ababo osobola okuba n'abantu bo era ekyo kyakulesa okuba nti ozze eno olabe ku bintu nga totidde muguba mugumu akuba nti obugumu bwo bonna bonna naali badde mbulaba tugenzeyo wansi wali olyoka olaba ku byamagero ebiri ku kyalo kino ennyabo ate era bona abozze nja kukutwalako olabe ku lusozi olukaaba omusaayi kamera naalongo lwakuba nti awina obudde bwe bwasobola okubeereramu esi buli kadde kati saawa okufaanagana saawa 5 z'emisana okoma saawa 9 saawa 10 abaddayo aba mu mbuga ye abaddayo mu mbuga ye n'abaana akuyitako bulungi nnyo awo simanyi okusinziira ku kyoba oluusi oyagadde ya nange ennaku zino ennaku ennuma njagenda musaba ku mmoloka nvugemu omukyala yamumpa yampa omukyala n'abaana tuli kaalo tuli anti njala kunyola ku mmotoka nange ndabe ng'obulamu mbutambuza nga bwe nabubala abantu b'ekyalo nze sibayisaamu maaso engeri gye mbeeramu ne musurviving I just respect you kubanga ekyalo si kyangu emmere mulima nnime tulima ebitooke amatooke tuba nago ate ku budde kuno n'emmwanyi tugirina bw'ojja ng'oli mukozi byonna byonna amapaapaali tulina amapaapaali oba oyagadde osobola n'okutwalako kko n'olyako munnaye tuli balimi muwogo wuuno anti omulaba emmwanyi ebaze tulina buzibu kibanja kikino kigimu okirabye kasooli abaze yenna nti mutunuulire olabe tetulina ttabbu tulima tulya tunywa bananga abatulaba neyongera okuba nga neetonda eri abantu betatuukiridde mu budde nga bwe nabagambye nti mulimu ensonga ng'eri emergency ngeri agenti kati ng'eno okununula mwana bekibi kitomanyi omwana yali badde atundibwa tumanyi nteekateeka zabaddewo ku mwana kati baneeno rozeti jala kunnyambako wano ng'olaba nti tekyetaagisa nnyo okuddukamuuko okitegeera ate sometimes naffe tulemerwa kubanga tuli bantu olwamwanyinaza omuntu asobola ogamba rozeti oga tuyambako wano wali kino kiri okitegeera bwe kiri tetuli bamalayika oba bakatonda otusobodde mutusiimeko otasobodde still tutusiime naye nga tukyagezaako twagala buli omu afune obwenkanya mu mbeera gy'ayitamu afune eddembe kubanga eno ensi ogiraba emirembe gye gikulembera byonna sente mmeka nga tolina mirembe muno tosobola mu nsi yo kwenyumirizamu nti nina obulamu bulungi olina beera na bulamu olabe ng'otambuza ebintu bulungi muli bantu abalowooza bagamba mbuye kasita abeera nga alina ssente busere bukimu kyokikola ki kasita oli aba ne ssente ate ssente ziyamba nga tolina bulamu ng'oli mulwadde olina kusooka kukuuma bulamu okulaba nga ssente okola ki ozeeyagaliramu naye kati oli mulwadde osiiba mu malwaliro obugagga buba bukuyambye eki oyo mwamubimbigo ne mugoba ku kyalo tyabaloopye ate aloopebwa kati tayinza kuloopa kubanga kiyama naye yabaddewo yatuwadde etteeka okulaba kubanga yadde tukola ku kyekimu okunoonya nga n'obujulizi kubanga era twagezezaako bulungi nga tunoonya omuntu oyo netumusanga wennyini walabye ku jjinni mpulira ejjinni emisambwa emizimu abasezi abalogo abantu ebintu bino kati ejjiini kyekintu ekisobola okwefaananiriza omuntu
olina ayambaza ekifaananyi kati nga bwenkulaba wano mwannyina Zeggo nilikuita kuno gani nalabe ku antirozeti ayisewo awo agenzi nenga jini bannange amajini ga kuno mbegayiridde etemugeza ne munyambalamu ne muyita muno mutugomya abantu bagambe ndeseka erinnya eddungi tunudde omwana ejini lye liyambala omuntu bagambe nti wuuli namulabyeko kyokola obereka amaka g'okola ki bannange era bali kuno ebuddu ngenda kuddayo waffe Malaysia Dubai gyempangalira so kyonna kyekiri saagala bambi wabereka ejjini eriyita kuno era wonsangako ngola nti kubanga njagala buli wenadda ebuddu nsooka kukubirammwe nzije bwe munalako omuntu nga neefaananyiriza mukuba emiggo lijja kubeera gundi kubanga jjini sisobola kumala gajja kuno kati obadde ngamba okunyonnyola ku bintu ebyo ebyenjawulo byawulemu ejjini lirifaananyiriza ejjini muntu solisobola ndiyambala omuntu jjini lijja mu kifaananyi ky'omuntu nga jjini ne liyingira ennyumba n'otaddamu ddirabako omuzimu kintu kitambulira mu mpewo ez'obuwangwa kubanga omuzimu gulinnya omuntu n'asobola okwogerera mu ddoboozi ly'oyo eyafa kati omuntu negulinya negwogera oluusi ekyo ekituufu omuzimu tegunyumyangako na muntu omuzimu gujjirira ensonga eno wammanga empewo enfuuwa naziikibwa bubi oba banteekako eddagala oba gundi yeyanzita kati omuzimu bwe gutyo gujjira kyanga gujja gukaaba gulina amaanyi kati omusambwa kati omusambwa nakyo kintu kyefaaniriza omuntu naye ng'ebigere byakyo bibanga eby'embuzi era singa oba ogusanze n'ogwetegereza nnyo ne kuno kwegiri kuno ejjini muntu yes bwagaana era okugulu kubanga kwa mbuzi naye newe guyise olabira ddanga nawulirako olugero abatuufu gyebiri oba wali eyo gyetwavuddeyo simanya ntwetwe oba simanya wa ntwetwe mbunno nga omusajja ajja bali mu mmotoka bavuga ne taxi kati omukyala yalengera bwati omuntu yali ayimiriza emmotoka bwe yatunula bwati ku bugere nalaba nga bugere bwa gundi kondakita yalaba nga bugere naggalawo n'agenda nebavuga ng'atidde nnyo n'agamba nomunange omuntu abadde wali mumulaba adde atuyimiza tumutwale nti yena omunnange notabadde muntu ngenzi okola nga wasa obugere bwaki obugere bwante koye n'agamba mukwano nti omuntu gwewerako nti obugere bwadde bwalina badde nga buno obwange n'abwanika bwati mbuguni negwa kabenja bawona mu baali batono taxi yagwa mbw abantu batya zigwa mmotoka naye mwawona mwatwalinga aba kati lwakuba nti kale obudde yafa driver yafa abasabaze babiri bokka bawona banyumye emboozi lwakuba nti obudde buba butukuta empinga nakati oluzi wayo manga wali weegiri era ogusanga guli awo gwoluusi gunaaba kati sokolekebwa ogusanga tegubeerako na buzibu ebiseera ebisinga kabyoba nga ogusanze tewategedde ne giyina obudde ginaabira mu ssaawa 7 8 naye so matera byonna era bw'ogusaba bweteleevu naye tumwina ku kyalo wano bamuyita Ssenfumo omusajja kale ekyamazima nali ngezezzaako nagezaako naye kati yesitole kanjinyumye oba nali nagano ginyumya naguwasaako ne ngutwala ewaka kakati mba ndi omwo mu nnyumba funamu okubanga bw'ogamba nti omuntu ofunyemu ku buzibu ofulumako ebweru kakati ngamba ngenda naye ng'omunyolo gwange omunyolo nga gwasibiddwa omukyala yagukoze eki kati ngenda nzijja mugamba nti mukyala nti zigulirawo ko ku lujja ngo nzigulire ku lujji luno ebisumuzo gw'obikola ki gomanyi wabitadde omukono yaguyisa buyisa bwati mu kisenge yaguyisa buyisa bwati mu kisenge bwati nagenda omukono guli ku munyolo aggulawo nawe olimba emboozi nagiwulyako tonga byetukira ku Katonda wange kiri kuno maama bwe nkikunyumiza toyala nakulya nayisaamu omukono maama nnyabo wakola otya kati nze mukwagala okubanga guddewo nziruke nali ntuuka mu lujja bwe nti naate nalaba akasisa omukono atanzikana ngaako mawuto nzita tolina gy'olaga amazima ekiro kiramba nasula seebase era bwe nakeera ku makya katono nsenguke wange mukyala mulungi nnyo era nga bamusanze toyinza nakuwete agenda omukwala wakimanyi nti musambwa oba kati nga bwomanyi bino bitambulamu ekiro osanze omuntu oluusi tojja mumwetegeeza mumumalayo bintu byekiro bimanyi
munyumiza bulungi anyumya n'okusaka bwe museka mukanyiza ku nsonga emu oba ebbiri. Kati wali omulese kumwasa wali ageza kugabulako bibyo. Nali njagala kujjako kale byange ebitonotono nga bw'obimanyi era ensonga bwe zitambula. Kati nagenda ate okukimanya ekituufu nga omutuse wakati nga naye alibadde oluusi ansaanidde. Byonna wali omaze obimaliriza. Ekyamazima nali sinnaba nga bw'omanyi embeera y'okuba nti ova nnaaba weetegekera. Kati njagala ate nzireyo kebweru n'embeera enguddeko ng'eyo okweseetingira ddala. Naye kati bwe gamba ne bingwako bwe bityo era natya nnyo. Kati lwakuba nti kati nasigaza kugiraba bulabi ng'abantu era abalala bagikola ki. So ogisanga n'ogulaba nga ogula ne mwogera n'ogubuuza nako ne guddamu ng'omuntu nti nya bunkulamusizza nti nange kale taata. Nga wansi nga bugwere kwambuze. Kyolina okukola togwetegereza nnyo. Bw'ogwetegereza nnyo era nza okubuuza onjagaza ki. Akubuuza onjagaza ki nti era bw'omuddiramu ebiwanvu kakkana nga ekkubo libula. Ndakubuuza ekkubo. Mbanja oluusi babulidde nnyo mu kibira awo olengera awo babuuze bantu batubuzeeko naye ate mu myaka ng'ebiri ng'ate akomyewo. Nga mulamu bulungi. Batambuuze abo abantu emizimu gye babuza balya ki? Mwattu simanyi lwa nsonga. Naligambye nti gifumba ne sirengeranga ku mukka mu nsike mu kibira ekyo. Naye munnaye omuntu n'abeerayo n'ogamba noga nti tabadde abalimba ate teyabula. N'ogamba oba yafumbira oba badde yawassa gamba ebintu ng'ebyo. Nzanga gwe kugimu egitambula mulimu egiri. Tugirina muno. Ate teguyinza okola biyinza n'omulaba ng'omuntu ng'ayitawo bw'atayingira kasooli ng'oyo. Kati twogere ku jjembe. Kati ejjembe kye kintu ekitasobola kulabikako lwa nsonga. Ejjembe lisobola okubeerawo ne lyogerera awantu nga tunakiolaba n'owulira ddoboozi. Erigamba nsanyufu. Bagakola batya amayembe? Amayembe ebitonde ebyo binene byawanga nga bona agamba nti ayinza okukwata ejjiini n'akwata emizimu gy'abo abaatufaako edda. Nga gundi yakwata amayembe. Kati mbwira bye twogera kiro kisinga amaanyi kyogamba nti kino tekipankirwako. Kati mu kintu ekikyasingidde ddala okuba n'amaanyi kyandibadde kiteega. Ekiteega balundi nyabingi oyo nyabingi era sokuboolera n'olaba ku mmese enkana ng'embwa ng'ekola ki ng'eyitawo awo njeru tukutukutuku ng'eyo kiba kiteega. Kati ebiteega bikola ki? Kati ebiteega ebyo naligambye nti mu mpisa za buwangwa wano ewaffe nti senga ekiteega ozaala omwana nga nakyo kizaala bwe gye mukomogena nga muzanga nabo byala akwata ekiteega yakwata ejjembe era kiba kizibu nnyo okugamba nti omuntu yazze oba ebiteega byagenda kiba kizibu. Kati sokoleka ebiteega babikolamu ki? Ebiteega ebyo nalibadde ngamba nti kyabuwangwa okuva emabega mu ggwanga ly'Abalundi. Ngaboga ntuna Lubaale. Lubaale kati kye kirundi kyabwe era senga ebiseera. Kati ffe Lubaale gutumanyi tufe Abaganda tubale Lubaale. Kati ffe Lubaale waffe Mbaganda tumanyi oteeka. Lubaale tomugeraganya na kiteega. Lubaale munafu. Lubaale munafu nnyo ku kiteega kuba ekiteega nga kyagambye kutta n'obudde sidakiika 5 teziwera. Singa kitugwiddewo. Kati ekiteega kye kikikwata. Ekiteega ekikikwata ng'okukwata. Bakwata ejjiini n'amayembe ne babigatta. Omusawo najja ejjiini n'ejjembe ne bikwata ne babigatta wamu ne bikwata ekiteega ne biyingire ne babituma oyingire ennyumba etandika offeffe ne bafaafaagana. Owulira mmese ku mmese ng'ekaaba mmese ku mmese cwi era ejjembe lyokka ne likwata kiteega. Linafu. Gundi jini lyokka terisobola era bimala kukwatagana okulaba nga oli abikkiriziganyizza. Ejjembe n'ekiteega bikwatagana. Kati ejjembe n'ekiteega nedda ejjembe litya ekiteega. Angamba ekiteega kati ejjiini n'ejjembe bikwatagana. Ne birwanyisa ekiteega. Lwaki bikwatagana? Bikwataganira wano nti ejjembe lisobola okwogerera awantu lina amaanyi mangi. N'ejjembe lisobola okujjira mu jjiini eriringa omuntu.
ejjini eriringa lirina amaanyi ejjembe eriringira mu jjini ne banga omuntu kati lyo litandika kukwata mmese ku mmese nga litta nga likwata mmese ku mmese nga era ebiseera ebisinga byempuna nga biri mu nsi muno era ebiseera ebisinga bw'osanga nga bikutte abiteganga ebyo nannyinimu atera obutawona era bw'aba nga tawonye bw'aba nga awonye ebiseera ebisinga yonooneka omutwe gucyankalana ngaawo gucyankala bibanga bibadde bimukuuma bye bibeerawo bakama be babakoze eki kakati ekitambo kyekiriwa kati ekitambo muzimu ekitambo kiba kiki ekitambo mu Buganda ewaffe wano empewo gye bayita bulamu empewo ya bulamu singa oba togikoledde emikolo gitereeza n'ogibikka era abasajja kuno mbalaba nnyo naaba nga teyabitereeza empewo bagitereeza n'ogiwunzikira ddala bulungi n'obaako kyokola okulaba nti ofuna essente naye bw'otagitereeza ebiseera ebisinga erina kyekutuma ne bakukwatira mu malaalo ng'omwo gwe basanga ng'oli bwereere ogomoka obudde ne bukukeerako nawulyako waliwo omuntu agenda okusera obudde ne bumukeerako oluusi oli n'agamba ekiro nabuze naye ng'ate ekimubuuza lubaale wa bulamu empewo nga teyagitereeza kale kitege kyo wookitereeza nkibadde mukirina mu famire temuli abantu amini kino kikiba kiraba kitya ekitambo mukitereeza temuli abantu musobola obutalya naye ng'era eddagala balikolera okusinziira era guba mulambo balikolera ku mulambo okutwaliza omu okulaba nti batereeza eyo empewo gibikka eyabulamu ekitambo mu Baganda ekitambo kyekiri nnyo omuntu n'avaamu omusezi yogera ku basawo abaganda bafere nga basusse omusawo omutuufu omuganda yaliwa omusawo omuganda omutuufu teyeeranga omusawo omutuufu gwe gwakozeeko gw'obuulira munno n'ogamba oli akola ki ne gwe bw'oliwulira omusawo nga bali ku TikTok ogwe olaba omusawo alireeta nga bali ku YouTube ekyo bafubazi nga bali ku TV maama nga bali ku maradiyo kugambye kiri kuno Facebook kiri kuno nosanga oli yasiba n'olubugo ku muti nga okugamba oli n'agira n'okubukabuka mu TikTok n'abukabuka ng'alina amayembe negadawo negogera negakola ki ate bawuliranga era omuntu ayewaana mu bantu nti nze ndi mulogo abamufuta bamulogo nti oba jangu nja kukanikako bino nja kukujjako kino ekikutawaanya biki omusawo teyeeranga kubanga naffe tuyinza okubeera omusawo gwange oyogera bw'otyo nina omusawo gwange gwe mmanyi omusawo oyo talina we yeerangira mbu naali ku TikTok oba ali luddawa naye nange yamundagirira yangamba wuuyo yangamba oyo ajja kukolako ebikusumbuwa byonna naye nga tolina w'omuwulira kati fata ebizibu bye tuyina twagala nnyo abasawo bana bali ku TikTok abali ku TV tulowooza be bakola agambye omusawo omutuufu teyeeranga nyina oyo omusawo oyo lwasa mayinja tulina omusajja wano bamuyita nomwogerako wano ku mpewo kubanga namugala lumu nkukoleyo kalango yangamba saagala bulango muwala wange so kati awo ye muntu omutuufu kati ffe kuno tulinako omusajja waffe kuno era ye ng'ogenzeeyo kuba nti olina kyakutaasa embuzi yekwaniriza olimba era bw'ojja ng'olina ebizibu ejja neekutunuulira neekuunyako neddayo neebugamba mukama waayo olaba ezeekwetoolodde nekulembera ne mugenda kiwulidde nabatanako kukolako n'akubuulira bulungi ekintu ekikukola ki naye nga toyinza namanya nti musawo tosobola kumanya kugamba ne bw'owulira bino simanya nze ndi mulogo natta gundi biki oyo aba yeerimba bambi kyekituufu kati nyinza obeera wano wananga oluusi ndirina ate naye nga saagala nnyo okukikola ki bwe kiri nga ndigaba kubanga emiti sirina muti gwe simanyi miti ngimanya buli kimu ne mmanya nti ono kifa bakazi nti lino jirikiti guno mulamula oba kino kiki nga wamanya edde ebika by'emiti singa mbyogere nnyo nza okukoppako ddala lyange oluusi n'olintwalako wekiri kale kwegamba mbeera bwetyo bwetambula ennyabo lwakadde emboozi yo tegwa malojja etiisa ekankanya n'erimu ebyokuyiga omutwe gujjudde lwakati otokudde ku kyalo okumanya ebintu eby'enjawulo oba nga bikuliddemu kale okumanya kisinziira buli muntu si buli ali kuno nti asobola omumanya ekintu nga kyemmanyi kati nze ŋŋenderera nnyo kuba bajjajjaffe bwe baabeeranga mu nsi eno nafubanga nnyo mwebuuzaako ogenda olaba ano g'ekyogero n'ombuuza jjajja kati kakyako
nagamba nti kakayayana ka mukisa nti yogo maviga mukulu nti wa mukisa nti nabugira nti wa mukisa olwo luyito nti lwa mukisa nnyo yinza bulwa omusajja akuwasa ekyo nakyo nekitegeera naye nga gamba bwe bityo buli muntu olina otambula n'okumanya biba bingi nnyo bye mmanyi emboozi yo tegwa malojja olwakadde kubanga twala kudda mangu ewaka kugenda kwange tuwerekerako tube nga tugenda jjukira tulina omuliro gwaffe gwe nnyini kyagunti yakyagize bulungi nnyo tetulina muliro gumala kulaga abantu katunduka n'okona kwetooloola nebitunyumizaako mpozi kyengenda okusakira ekyo tunyumu naba nkomyewo nga bwe nkugambye saagala kubeereko ejjini erigenda okuyita kuno nga likwefaananyiriza nga linneefaananyiza bagambe madamu Rosette yo yayise wano okitegeera ntandika okutta amaka g'abantu lidde wano lidde wali njagala kudda muteme butemi njagala kukomawo wano singa kineesanga ate nga ntemye nze nkugambye sigenda kukomawo nga sogedde nawe oba olina okukuba essimu nti natuuse ku kitundu mama Rahma nyine ennamba ye buli adde nga ayogera nange era mugamba ngenda kujjanga n'okusitula sinnasitula obeere ng'okimanyi ennamba yo ngenda kugifuna kubanga olina okutambuza ku kino ekitundu kubanga waŋŋambye waddala okutwala eri osaba ku bbanga nja kutwalayo ewali emisota ebisambwa amajini awali simanya ebikko munoosanga ogutunga gwogudi gwa kapaka eri wansi ndi mukumu ekimala lwenkomawo nga fuli 10 nga kikka wansi eyo era bw'ogwayo kiba kizibu nnyo okuwona waliyo timba misota ngobiki kiri awo mu bbanga nti nno bakyetolozaako mu tusa kugwayo kati ekinnya ekyo gojjukira wangamye gwali omutamivu yagwayo ekinnya ekyo kiriko tebakizimbako kati ekinnya ekyo munnange eri kangifuule nti nayo nsi ndala kati ekinnya ekyo kiri okumpi n'ekkubo era kyawula ensalo ku byalo ebimu ku bye tuliko kyawula nti ono lwawe bono bbanga kati ate eri wansi bazimbayo amayumba okutandika okuddeyo wansi eyo naye ng'ekyo kyerereze kirimu buli kisolo kalonda ennyabo naye nga lwenkomawo nga bwe mbagambye nja kusooka bakubira simu mbagambe zisobola kujja kuno ku kyalo kuno bw'omu nja kuba nkusanyukira tujje obeere nga okola ki saba kunkwatako kubanga nasanyaladde ennyabo nkwata muno bwoti mama obadde nnyoma badde nkujoma ne mama emmere wagirya kati kinjagala okudda kiera okukomyawo amangu nno mangu yegundi nesebo soko jika nakatoke mugenda kampa ati amajangu kameramani tuli bakoza nti ebintu obiraba tubiraba n'okulunda tuli balunzi matatuba nago kato ennyabo so itumulina nakyali mutototo naye era muwulidde mukulu ja kusimira ku muwumbo naye nga kyenneesuza kiri kimu kyokka ennyabo naye kasoli oli yabala naye akyali muto kasoli n'akyali muto kakati olwakadde ndowooza kamera gijje tugende As manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka ssente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality ayina kye yeekoleddewo. She's trying to inspire abaana ab'obuwala abali eyo that you also you can try to do something in the society. Nyondo Gilim kyekizigo kye yakoze, kizigo kirungi nnyo. Ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese. So gwe wena ali eyo, if you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina ak'abasajja oba ak'abakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja ndowooza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media ebale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Gilim ke kaloshoni akamaanyi kano kolaba. Thank you.